Era omuntu yenna asobola okka recordinga n'akaweereza Mama FIINA nnyambe. Abakazi nga mmwe mugenda ne muvaamu obw'ekikyala. Oba mulabyerabye nnyo ensi nti nothing seems to astonish you n'ekinakuwaza abantu ate mmwe tekikyabanakuwaza. I repeat. Mama FIINA wano gwe ndi mu kuweereza akamesegi kano. Olya nnyambe aka recording akampere Mama FIINA akateeke ku gundi ye ajja kukasangayo. Abakazi nga Mama FIINA batuuka kusa. By the way, Charlie wano tebanvuma, that is your last warning. The next woddamu okummanyira, you're going to be blocked. Oshitegeera tebamanyirirawo wano, genda omanyirire mukazigo ka nnyoko. Oshitegedde. So I was still telling you, abantu nga Mama FIINA balayika balabyerabye, abazzi b'ebikolobero bangi, balinaanya abazzi b'ebikolobero bangi, balabyerabye nnyo ensi nti to an extent ebintu ebimu tebikyabana kuwaza. To an extent, Mama FIINA si yasinga okumanya Haji. Mama FIINA alabye Haji ku bbanga lye tumulabidde. Sometimes you guys, I want you to put your some common sense when you are thinking. Use your head. Watunuulira Nsereko. Nsereko yakera bukezi kumata nagagwe Haji ati kati ogenda laba. Naye nga yakalaba Haji. Nti omukazi awangadde n'omusajja ebbanga eryo lyonna lyonna. I'm not saying women are so innocent. Tulina ebintu bingi bye tukola. Tusobola okuwaayiriza ng'era abasajja basobola okuwaayiriza. Naye ovanga ku muntu oyeesize nnyo omusajja gw'alabidde ku social media okusinga mukazi munne. Nga there is a victim. There is a victim. Atali maama singa Hajati ye yali avuddeyo ng'agamba bba wange yankutte. It will be very hard for most of us to believe. Tugamba kastabbawo. That should come in our heads first. You understand? Ekyalo lina agamba olabika wabadde oyagala mulabika mwaganye kukkiriza oba alina kye yaganye okku